yonna gy'osinziira okuba nga wekumira ku Projan, nkugamba ekyo ky'okola okola ky'amaanyi. Amawulire mangi gakyajja naye olunaku olwaleero fulu ansumbuwamuko fulu w'okumakya ono naye si coronavirus agala weeraliikirire. Uganda tetunnamufuna adde Kenya yatuuse mugezeeko okweyongera osabira eggwanga. Kale mwabali e Dubai, e Saudi Arabia, e Qatar, tubeebaza okuba ku Projan Media TV era nga we nabagambye nti commenting ensi gy'olimu n'erinnya lye ettuufu ffe tube nga tukutumirako. Ntandikidde ku Bridget. Bridget Saudi Arabia webale kuba ku Projan Media TV. Princess webale kuba ku Projan Media TV. Freedom Victoria webale kuba ku Projan Media TV. Irene Zalwango webale kuba ku Projan Media TV. Florence Mukisa webale kuba ku Projan. Team Saudi Arabia, where are you? Oyo bamuyita Nalubega Aisha. Kakini naye abeerako nnyo. Nabukeera Lilian, then Esther Kamoga, tuyina Nakyanzi Dira, Monique ali wali Dubai, webale nnyo okuba ku Projan Media TV. Geneva webale kuba ku Projan Media TV. Katandike story yaffe olunaku olwaleero, though waliwo ya complainings nti ndwawo tandika, naye eno enkola yaffe tulina otumira ku bantu baffe. Gwe kiba kikwisiza bubi osobola olindamu ko story ne malo otumira then n'olaba story, naye nga yenkola yaffe. Mwana mulenzi Eddie Kenzo ebyewunyo tebimuggwako. Ebyewunyo tebimuggwako omusajja ono ku lw'ebintu ebimu byakoze, oba okitegeera. Kenzo oluyimba lwe olwatweyagala lukolera ddala bulungi nnyo mu nsi ya Africa, era nga olunaku olwaleero YouTube evuddeyo n'ekola ranks. YouTube n'emikutu emirala egya internet egy'enjawulo ne zikola kye bayita ranking mu nnyimba ze basinze owulira wiiki eno, era nga oluyimba lwa tweyagale lwe lukyasinze mu Africa yonna. Africa ntegeeza ensi ensi z'abaddugavu zonna, oluyimba luno lwe lukyasinze. Oba nfuna tumanyi waliyo ba Davido bayimba, osegeera bayimba ennyimba zaabwe ne zirabibwa abantu bangi olw'ensonga nti Nigeria ebaamu abantu bangi, so chances nnene nti oluyimba lwa Davido luyinza osinga ku lwa Kenzo okulabibwa oba owulirizibwa. Naye kyewuunyisiza nti Google Africa evuddeyo n'ereeta statistics zaayo, oba okitegeera, n'eraga oluyimba olukyasinze owulirizibwa mu Africa, era nga oluyimba lwe bayita tweyagale, oba okitegeera, nga lwa mwana mulenzi Eddie Kenzo. Oba nfuna olw'ensonga nti views eziri ku eno video nnyingi nnyo, oba okitegeera, oluyimba lulimu views nnyingi, almost lulimu views nga 6,000,000 mu just weeks, oba okitegeera. So Eddie Kenzo tumuyozaayoza okuba nti Uganda alina wagituusizza mu music, nti naffe kati mu ranking ogenda olaba nti tulina we twenyiga nga Uganda. Kale ku Projan webale kubanga okyagyeekuumiddeko, ffe tujja kuwa stories zonna eziba zitambula mu ggwanga, ne weewale coronavirus gy'ali era ali serious.